Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa eddwaliro lya Uganda Cancer Institute, Uganda efuna abalwadde ba kansa 446 buli mwaka, ng'ekyembi ku bano 2.2 tebasimattuka. Kansa wa bika bya njawulo naddala okusinziira ku kifo ky'abeera akutte. Kati we butuukidde olwaleero nga kkookolo w'oluseke olutambuza emmere okuva mu mumwa okutuuka mu lubuto mu lufuutifuuti ayitibwa esophageal cancer yeeyongedde. Kino kitiisizza ab'ebyobulamu nga mu kiseera kino kkookolo ono akwata kyakubiri mu bika bya kkookolo ebisinga okutta bannayuganda. Ng'eddirira kansa w'abaana. Ekizibu kya kansa ono abalwadde abajja ku Cancer Institute tugenda basanga bonna ku 9 ku 10 nga balina kansa ng'atambudde ng'asaasaanye mu mubiri. Ekisinga okutiisa kkookolo ono mu basajja akwata kyakusatu. Emisinde kkookolo ono gy'attiramu bannayuganda yennyamiza nga ku bantu 10 ababa bazuuliddwamu kkookolo ono 2 bokka be bawona. Naffe kituzuuwalira okujjanjaba abalwadde nga kansa amaze okusaasaana. Twandyagadde abalwadde bajje nga kansa yakatandika nga tannasaasaana, awo tusobola okujjanjaba abalwadde ne bawona. Kino kiva ku kyakulwawo okumuzuula kubanga kizibu nnyo okumumanya. Survival is very low compared to other type of cancer. Okusinziira ku Nixon Niyazima, omusawo wa kkookolo ono ku Uganda Cancer Institute, okunywa omwenge omungi n'okufuuweta sigala bye bimu ku kanaaluzaala w'endwadde eno. Uganda ekwata ndooza kya ekisooka okunywa omwenge mu Africa. Kitegeeza risiki y'okwata kansa ono naye eri waggulu mu bantu. N'okunywa ebintu nga byokya nnyo. Byakava ku muliro byokya nayo n'obiteeka mu kamwa. N'okuliraana abantu abafuuweta sigala oba okubeera mu kifo omuli omukka, gamba ng'abafumbira mu nnyumba nakyo kya bulabe. So n'ebyo bwe tusobola obyewala tukendeezeko, waliwo ebintu bingi bye tusobola okukola ng'omukka gwonna gufuluma ennyumba oba ng'ofumbira wabweru oba ng'okozesa clean technology government gye promotinga kati. Mbu n'emize gy'abasajja okukozesa emimwa gyabwe mu bitundu by'abakazi ebyekyama nakyo kya bulabe nnyo. Ogenda n'ofuna kano akawuka ke bayita human papillomavirus HPV akabeera mu bitundu by'ekyama n'okaleeta mu kamwa. Mu kamwa wano nekaleeta kansa waaki w'oluseke olw'emmere oba kansa w'omumiro. Ate si kansa w'omumiro yekka, kansa w'omu kamwa ne kansa w'eddookoli. Twagadde okumanya obubonero omuntu kw'asobola okumanyira kkookolo ono. Abantu basooka nga tebasobola kumira nyama, tebasobola kumira bino ebintu ebinene. Bwe kigenda nga kyeyongera nga tebasobola kumira n'amazzi. So ogenda osanga tasobola kumira nyama, tasobola kumira matooke, ng'ayagala amazzi gokka g'asobola okumira. Naye kitwala bbanga abantu babiraba naye nga tebakola ki tebeekereza. Oba n'abalala nga bafuna alusa naye alusa nga teziwona. Ng'ekifuba kibaluma. Eky'omukisa omulungi kkookolo ono asobola okwewalibwa singa omuntu agoberera okuwabulwa kw'abasawo. Omwenge tulina ogukendeeza. Diet gye tulya erina okubeera nga erimu fruits ne vegetables, ebibala ne greens ezo. Tulina okukola n'edduyiro kubanga abantu bwe bagejja nayo chance ya kansa ebeera waggulu. Ekirala of course muno bye twogeddeko omumwa gulina okubeera gwa kulya si gwa kukola bintu birala. Obulwadde bwa kkookolo ze zimu ku ndwadde enzibu okujjanjaba kuba bwakukwata asaasaana mangu mu mubiri, ng'eky'omukisa omulungi nti busobola okwewalibwa nga twegendereza engeri gye tutambuzaamu obulamu. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.